kujja tolina bwino ogenda kujja buzi kujja zenjigirize ogenda kujja oyigirize nkuyigirize ko naye nga bwino gyali bulungi nnyo weekakasa ate ayokya mu bayibuli mwennyini omwengera kujja wa Sekabembe akazindaalo ononsonyi okuyita Sekabembe mpeera omunene ono amanya gaffe taata bamuyita Pastor Robert kusasira kwa mukama. Pastor Robert yani yogera bulungi. Pastor Robert fire. Omanyi bwe twali batutendeko wa pastor nange naliyo. Yeah. Bakufumbira enjaga n'obuugi. Sinyaga ko njaga n'obuugi basebo. Ngamba bano anti byama ebyama kwa. Ero ndabanze sinywa njaga nywata. Okwatula ebyama kye kizibu. Ate ebyama bitya. Anti obukole bwa pastor okunywera muno obwatuka bulungi. Sinywa wabuna nnyo omwoyo omutukuvu pastor ogoberera ne ku Yesu ne Muhammad era Yesu yennyini gw'oyogedde era ndaba ndabika Yesu yazaalibwa nga mmeka yazaalibwa olunaku neetekawo olunaku lwonna ebwa Yesu ne lukola kubanga mu Yesu n'ebyabandikibwa ebikakasa nga buli kyenkola mu Yesu nzukirizibwa ekitegeeza olugi lugulenza taata pastor oli nange era mpuliriza tofaayo taata ekitegeeza njagala mpa obudde nsomesa abantu buzibu ngenda kuwa yangu yamangu ekitegeeza musajja mukulu ono Yesu 25 December teluliriiwo naye ate nzikiriza okubeera oluteekawo ekitegeeza abantu b'embale yakulaga nti Yesu buli kyenkola mu Yesu nzikirizibwa pastor nina olugiri Barumi 8 tegeera bulungi suulemu olina Barumi 8 suulemu zirina musanvu ali mu Yesu Robert kubanga etteeka ly'omwoyo omutukuvu linzikiriza amina pastor kitegeeza mu bayibuli omwo temuli layini egamba nti azaalibwa 25 December temuli layini naye ate muli muliriza temuli neyaga nti yazaalibwa 25 naye mulimu layini egamba nti Yesu alina obuyinza n'amaanyi ag'okufuula ekintu kyonna ne kiba n'akikolanga bw'ayagala Yesu kubanga obuyinza abulina pastor Yesu ono alina abantu b'embale Yesu ono alina obuyinza taata ngenda kuwa akazina ono kanga linda kwata bayibuli muleke amisi muleke nzikasomesa ekibuga byonna mpita byonna bye bakoze tabulidde wuliriza pastor kiba kitegeeza Yesu ono nga bw'alina obuyinza afuula byonna wuliriza taata afuula byonna kubanga n'obuyinza bwonna n'amaanyi bwonna wuliriza Yesu ono yalina amaanyi n'abeera n'obuyinza n'akyusa n'olwakyusa amazaalibwa ge ne gabeera 25 ekisoboka n'aleeta ekiki ndina olunyiriri nga Yesu akyusa ate n'olaba bikyusa kyonna kyemwogedde kyonna bikyusa mu linnya eryani erya Yesu leeta akazindaalo Haji Kato